Headmaster nsanyusa okulaba. Nange okusinkana nabo. So kati batugambye nti Halima asomera ku ssomero lino wabadde asomera. Njagala kwogera nti Halima mu budde buno tasomera wano. Yes, so ate yaliko omuyizi wano omwaka 2022-2023 muyizi oyo yatula senior 4 omwaka ogwaggwa era kyenjagala okwogerako ku Halima nti y'omu kubamu abakola obulungi mpozi okunyolwa kwange eri Halima nti mu bbanga lyabaddewo ng'essomero eribadde limuweerera nga tasasula yadde lwataano okuviira ddala ku school fees registration n'ebirala byonna ng'essomero lyerimukwatirako ng'omwana ng'abazadde tebalina n'ekimu kyebakola kyebasobola naye ng'omwana abaddemu n'empisa ezimu ezitali nnungi okugeza abaddemu n'omukono ogwagala okukwata ku bintu bya banne kyetwandiise okubba era over several cases abadde nga asangibwa omu n'avunaanyizibwa oba ne bamuvunaana n'akubibwa ng'omwana lunaku olumu nga alimu ne some issues maybe ez'okwagala kapolinga n'ebirala naye ng'essomero ne tumugumiikiriza naddala omwaka ogwakamalirizo ogwa senior 4 2024 tumugumiikiriza ng'omwana omulala yenna abakoze eki aregisterinze tetusobola kugamba nti twandimugobye ate twamuregisteringa okusobola okufuna ki x naye omwana oyo bw'amaliriza ebibuuzo olw'okuba nti essomero lye lyalinga limufacilitatinga kati ng'abaana abo balina okusigala ku ground okusobola okuyambako ku mirimu egimu egikwatagana naki n'essomero mu budde obwo obw'oluwummula gye twandiise vacation atoloka n'ava ku ssomero awatali lukusa okuva eri head teacher awatali lukusa okuva eri ba directors oba abo abasupervising abaana bakola ki abasigala ku ssomero. Halima yatoloka atya okuva ku ssomero? Halima bwe bamala ebibuuzo ng'abaana bonna bamaze ebibuuzo tojja kubatwala mu preps UNEP bw'amaliriza UNEP nga bamaze okutuula ebibuuzo bya UNEP nga biwedde awo mu December jjukira nti twalina okuba nti abaana abo twalina senior 6 nga bamaliriza ebibuuzo byabwe kati mu budde obwo nga buli awo yali mu redundant period ye akozesa opportunity eyo afuluma bw'afuluma oba oli awo ffe kyatulowoozesa nti agenze mu bazadde be wakitaawe ali Katwe teyaliiyo maama we ali Wakiso teyaliiyo mu bannyina tetwakimanyaako nnyo oba yali mu bannyina maama we bw'akitegeera nti omwana tali ku ssomero atwala obuvunaanyizibwa obumunkubira nti wange nategedde nti Halima baŋŋambyeko Halima nti takola ki tali ku ssomero ddala kituufu nange ne muddamu nti ekituufu amazima simukola ate era nga nali sibuvunaanyizibwako ng'omuntu mu kiseera ekyo kati maama we atwala obuvunaanyizibwa obulinnya n'agenda ewa kitaawe okunoonyayo omwana oba gyali oba taliiyo ndowooza bwe yategeezebwako obaoli awo alina mikwano gye bwe gyamutegeezaako nti maama we akola ki ajja naye n'alinnya mu sipiidi n'ajja ku ssomero n'akomawo n'omuvubuka Ashirafu mwanyina wa Halima era bonna bwe baatuula senior 4 kati bonna bakomawo ku ssomero bwe bakomawo maama we n'ava e Katwe n'ajja ku ssomero bw'ajja ku ssomero abaleeta mu ofiisi ababuuza ani abawa olukusa olukola ki oluva ku ssomero nga sibakimye kati awo n'ababonereza ng'abaana mu kubabonereza ng'abaana yabagamba nti buli omu njagala bw'oba oyina essimu gireete saagala mwana yenna ng'alina ki alina essimu era Halima yalayira n'agamba nti talina ssimu kati n'ababonereza ng'abaki ng'abaana bababonereza ng'abaana mu kubabonereza ng'abaana ye yakitwala personalized kubanga mu njogera yagamba nti maama wange ampala na maama wange tanjagala abagamba nti maama wange tanjagala maama waabwe yalowooza nti abagunjudde ng'abaana bonna bwe yandibadde abakola ki abagunjula naye okuva ne kwolwo omulenzi ye n'atereera era n'abeerawo mu ssomero essaawa yaleero ali mu senior 5 asoma PCM asomera ku bwereere yadde olwataano talukola ki tasasula omwana oli naye yandibadde n'omukisa ogusomera obwereere mu siniya ey'okutaano
kubanga era essomero liribadde liba facilitatinga bonna abaana basatu okuviira ddala mu famire eyo. Kakati ye n'atoloka, bw'atoloka tutegeezebwako oluvannyuma lw'ebbanga nti yagenda mu sayidi z'omukizungu eyo, yagenda sayidi eyo byakolera ebyamasaji n'ebiki biki. Ejjukira maama we n'atwala obuvunaanyizibwa n'agenda ku poliisi y'Ekibuye, n'atwala abamu ku bapoliisi okuinvestigatinga wo omwana gy'ali. Batwalayo be yatwala omwana yamulaga nti gwe tokyali maama wange era nze nnyina n'emyaka 18 egy'okwesalirawo, nkola nga nze byenkola ki byenjagala. Lwaddaki maama we naye yali tasobola kufosinga mwana kuba omwana bw'aba aweza emyaka 18 mu ggwanga lya Uganda, omwana w'emyaka 18 yeesalirawo kyakola ki kyakola. Maama we n'avaayo naye era tekyamulobera, maama we n'ajja ddayo omulundi ogwokubiri. Omwana n'alayira n'agamba nze nafuna maama wange omulala, gwe tokyali ki maama wange. Eyo bwe tutyo bwe tuzenga omwana ne tumuleka, bwe tumuleka bw'atyo tugenda okuli ate n'eyo gye yali mu kizungu oba amakindi oba naye avuddeyo ate tuwulira nti alisayiza entinda eyo gyali mu botiiki, baaba avudde mu botiiki kati simanyi okutuusa olunaku olwaleero bwe mbasisinkanye nga obaolyawo nga mpulira amawulire agafaananako bwe gatyo. Mu conclusion yange oba mu kuwumbawumba, omwana ye ng'omwana ayina obukyamu kuba teri mwana yenna atabonerezebwa. Buli mwana yenna abonerezebwa bw'aba nga akoze ekikyamu, ate omuzadde asigala muzadde, ate era omuzadde asigala nga alemera ku nsonga entuufu so si ku nsonga enkyamu. So nze njagala kwozaawo embeera ey'omwana okugamba nti maama we oba oliawo yeyamutunda oba yeyamutwalamu ekyo ye kyeyeerowooza kyalimu ng'ate takyagala, ye yeetwala bwetwazi. Olw'okuba ffe ngaffe essomero libadde limuweerera bwereere, muntu kyatandyagadde mukisa gwa kuweererwa bwereere babanga taliiyo. Kakati omwana future ye nga ye ajetidde bwettizi era public yonna ekimanye nti oyo omwana tali mu mateeka amatuufu era akola ekintu ekiririgo. Olw'okuba nti ffe tetusobola mumugwa mu bulago omuntu awezeza emyaka 18 ng'eggwanga lya Uganda liraga nti omwana oyo yeesalirawo. Ye ng'omwana mukyamu, maama we mu bbanga eryo lyonna mu katono kaafuna mu kutambuza engoye n'ebirala, maama we mwajja obusente mwabadde nga asobola okugula ebitabo, mwabadde nga asobola oba oliawo okumuwaayo ezakandaazi n'ebirala. Nyago ebyo bye bigambo. Okay, tweyanza nnyo Headmaster. Kati bubaka ki bw'olina eri abazadde ku nsonga eno ey'abaana abafaananako nga Halima? Obubaka bwe nnina eri abazadde eri abaana abafaananako bwe batyo, okusaka kwa byonna nze ndi musajja mukkiriza, musajja mukkiriza. Kimu kye nandibadde ndowooza nti sitaani mubi kuba tayagala bulungi. Omwana oyo yali afunye bwe tuyita obulungi obusembayo, nange atudde wano nandyagadde nga nkwatiddwako nga nyambiddwako oba olumu nga waliwo annyambako. Naye bw'abanga omwana oyo yettidde omukisa gwe, nandibadde nsaba nti bwe kuba kyetaagisa okusigala nga tusabira abaana baffe tubasabire, saate era ng'abazadde tusigale nga tuli ku mulamwa. Omwana mutegeeze ekituufu, ye ng'omwana Halima mukyamu, ye nga ye personally yettidde bwettizi mukisa gwe. Kale obubaka bwonna bw'olina eri aba students bonna? Students nandibadde mbakubiriza nti omukisa gujja lumu ate tegudda. Waliyo ensonga lwaki omwavu n'omugagga baweerera abaki abaana. So nze nandibadde nsaba abaana ne babanga beeyongera okutunuulira obulungi bw'okusoma, so si kubanga abakakibwa obukakibwa. Oba oliawo singa nange nava mu ssomero sandibadde bw'oli. Kati nze nandibadde nkubiriza abaana bonna mu ggwanga abandaba bamanye nti okusoma kulungi, obutasoma bumu okuze. Olwaleero nze nva wala nnyo eri, naye olwaleero ndi wano nkola n'abantu ab'obuvunaanyizibwa. So kati abaana mbakubiriza basome, future yonna erimu kusoma, baleme kugenda ku masomero nga balinga nti bayamba bazadde. Okusoma toyamba muzadde wabula weeyamba wekka, era bw'okula ng'oli ne bbaawo ng'oli ne mukyalawo, okusoma kuyamba. Kale tweyanza nnyo sebo, tweyanza nnyo. Guys, how are you? Mumpeko ku ddoboozi nga muli mutya?
Halima muganda wamwe. Okay, what happened exactly? Kye kyamutuukako yafuluma atya ku ssomero? She ran away from school. Eh? She ran away from school. She ran away from school. Yeah. You know what happened again? After our mother, she had caned us from here. She just got away. I started looking for her all around the school. She was nowhere to be seen. Then I called my mom. I told her Halima is not around. But before telling my mom, I first told the HM that Halima is not around the school. Did you live together, as in the two of you? You left at the same time? No? You first went, then she followed you, or she first left? She first went. Okay. What did she say when she's leaving to you? Did you talk to her? No, she didn't say anything to me. Did you notice that she's not around? Yeah, I noticed, but later, after all she went, I just noticed, like, after 5 hours, Okay. that she was not in the school. So what came to your mind when you noticed that your sister was not in school? Actually, for me, what I felt like, because, like, 2 days before, she had told me that she wanted to visit her sister's place. Then by that moment when I looked for her... Which sister? Your elder sister? Yeah. Okay. By that moment when I looked for her around the school, she was nowhere to be seen. Then the first thought which came into my mind, that maybe she went to her sister's place. Then I just came down, started doing my things. So for you, how did you reach your daddy's home? Why didn't you come to your mom's home? No, my daddy called me. He told me that he's feeling not good at all. Okay, Then he I wasn't decided- feeling well. Yeah. Then I He was decided- calling using which phone? He was using the HM's phone. Okay. Then I decided to go and see him. I found him was having some flu, a cough, something like that. Then I greeted him. We were there talking, doing what? After all, my mom called. After calling, she asked my dad, that is Ashraf, that side. And my dad said that, yeah, he's right here with me. After all, our mother came. My mother came there and he told him that these students ran away from school without a permission. Then my mother told him that you go back to school. I'll find you there. I came back to school. My mother came. I came as it was supposed to be because I expected it from my mother. It was supposed to be just because we did wrong. Okay. We escaped from school. Then, Were you sorry? yes, I was sorry because she first gave me a decision that on beating me and leaving me, what should I do? Then I told her, Mom, you can beat me. Then she beat me 15 strokes. After there, she also asked Beat your Halima, sister. should I beat you or I leave you? Then Halima started, no, Mom, what? She was speaking very many words. Then HM said, she told my mom that you're supposed to beat that girl because she did bad. She escaped from school. Then my mother got the stick. She caned her. After caning her, she started quarreling. What? My mother didn't love me. Only loves Ashraf and Faika. They are the only students right here. Because next, the one she loves. Her mother went away. She left. She left after giving us some strokes. So from then you have concentrated on your work. Yeah. You're busy in school. Yeah, I'm in school and I'm in senior 5. I'm doing BCM, biology, chemistry, Okay. math and soccer ICT. That's amazing. What do you want to be in the future when you grow up? I want to be a doctor, You want to be a doctor. or I want wish to you study all the best. medicine or biochemistry because my teacher told me that there are very many options. Because sometimes you cannot tell this person who has asked you that what do you really want to be.
and then you just say that a doctor. What if you were supposed to be with plan A, B, and C? Then suddenly you have the medicine, doctor, and agrochemistry. Okay. After all, my mom left. Like after 3 days, she was here with us. Then she left from nowhere. Even us we didn't know how she left in school. Okay. Thank you so much. So Ashraf, what message do you have to your sister? My sister is speaking vulgar words on my mother, and I will not like that because our mother used to come here in school giving us what she had, not what she must give to us, but what she has. And I think some of us were joyful to get that, but for her, maybe she was not Grateful. She was not grateful. She was not appreciating. Yeah. Maybe that was not enough for her. She was not satisfied. Yeah, she was not satisfied with it because maybe she was seeing very many girls having very many things, having what and what and what, and she started admiring those girls. What? Okay. Faiha, how are you? I'm alright. You're fine? Yeah. Okay. Where is your sister? You have any idea? Well, I can only just say that I see her on TikTok. You have seen her on TikTok? Yeah. Using which phone? Using my friend's phone and I holiday, my mom's phone. Okay. Doing what on TikTok? Doing trash, complete I'm trash. so sorry. So how did you feel? Heartbroken. Embarrassed? Heartbroken. I'm so sorry. What message do you have to her? I know she's going to see this video. Before I give a message to Yeah, her, please. to Halima, I have to first put a compliment on what she's doing, everything she's doing. Halima, I don't know whether she will see me, but what I can tell you, you will regret. And another thing, it is never too late. If you had all these chances and through them, pray to God. God will earn her another chance. And I just pray that you can use that chance. Because right now, your life is in trash. I don't believe everything that you're saying. Halima, Mom has shown you love as a parent. Mom has given everything to her, has shown her all the paths that she can take, but Halima has seen nothing. So, Halima, ogenda kwejusa if you don't completely change. Kuba, I know right now Halima, she feels like she's not fitting in any society right now. So I just request Halima, please get another memory than that, please. So another thing I can say, that the advice I give to her, I'm done with the advice. Yes, please. So another thing I can say to her, that Halima, if you accept your mistake, that you did a mistake, and come back to Uncle Shane, apologize, that's the first person. Come back to Mommy, apologize. Come back to HM, St. River David, and apologize. Come back to both of us and apologize. And everyone who was responsible for your study, you actually completed senior 4, come back and apologize, because I believe I'll get a heart of accepting your apology and other people's. So Halima, I have nothing more for her, because I'm really heartbroken. I'm so sorry. I'm so sorry. You're the healthy prefect? Yeah. How does it go? Which class are you in? Senior 3. How old are you now? I'm 15 now. Wow. Okay. Thank you so much, guys. I wish you all the best, and I hope that Halima sees this message and maybe she can reform. Thank you.